TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Balamusiza komana gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television yenze kanka kapita omutesiteesu w'omukutu guno naggusedde okubatuusaako ekintu kyaffe kino ekirala ekya political dose neebaza nnyo abaakitegeera nti business yaddako online emutuwa business nkubiriza mwenna abatannalanga na TM nti ennamba ebeerako ku buli program wansi awo ebeerako ekigambo to advertise callers tukubireko business ejja kutambula bulungi. Mbategeeza togenda kulemererwa kuzimba mwaka guno nga tegunnaggwako weekwata abazimbi abasinga okuba ab'amazima abeesimbu be bazimbi aba Scout aba kampuni ya Stone Roofing and Construction Company bawe emirimu gy'okuzimba naddala egy'okukubira pulaani ya kalina naye ng'onga tonaba kutandika kuzimba genda ogulewo fayiro nabo musobole okukwatagana ekyenjawulo ng'omalako omwaka abatannaba kubanga mugula ttaka kampuni ya Stone Roofing and Construction Company ye kampuni yokka eyeesigwa erimu abeesigwa ku nsonga z'okutunda ettaka baguddewo real estate business and property department munono nga mwe bagenda okuguliza poloti ez'enjawulo. Njagala okube ku namba z'aba Stone Roofing kubanga tuguddewo buli programu ezisinga ngenda kubamba buulira wajje balina ettaka katukwata simu obabuulire poloti ku muwendo ogw'ekibanja mpola ate abalala ku muwendo ogwakagwirawo n'abalala ku muwendo ogusembayo okubeera ogwa wansi mu bitundu eby'enjawulo. Mbakubiriza omuzimbi wa Stone Roofing and Construction Company yeyeko omwesimbu nate era tomusuubiramu bukumpanya singa aba kuguziza ettaka. Mujje baliko gye mutuusaako engalo ndi wa retired Honorable Major Hajji Nadduli ku nsonga entonotono sitwagadde kubasuulirira. Hajji osiibye otya ssebo? Gyendi ssebo muliyo mutya? Tuli eyo twebuuza bwe tweddamu tukusisinkana n'otuddamu ku nsonga ez'enjawulo naye kale Katonda tumwebaza akyakuwadde obulamu okubanga tukusanga. Hajji ye BMK yatuva ku maaso amazima ye yatuva ku maaso Mungu amusaasire ebyamusobako ne tufiirwa nga sinnakulaba ne Archbishop Jona Lwanga naye n'atuva ku maaso n'oyo tweddira gumu Wampeewo naye Wampeewo abadde musajja nga tabattirira ku liiso ekibi takittirira takigumiikiriza nate era akyogerako mu ngeri ennungi naye Katonda yamutujje ku maaso. Hajji obaddeyo otya ssebo? Gyendi ensi ekutwala etya? Tugumira awo okutegeera abantu basiima nnyo byoyiseemu emabega wali nate era tetukwebaza okutuwanga omukisa. Kali Hajji ngenda kuyita mu bimpimpi olunaku olwaleero tulina ensonga Hajji evugubya abantu omutwe nga baali agadde okugitegeerako. Ekisooka Hajji gavumenti yasazeewo okukwata kasente k'abantu okukajja kwa kaawunta zaabwe singa n'aba kaluddeko Ssaako ne ku masimu singa oba tokakozesezza okumala ebbanga. Hajji ekintu kino kankitegeere ku ggwe gw'okitegeera otya essebo? Kaakati okusinziira ku talk eyabadde ku radio olwaleero n'omu ku bakwatagana n'ebyensimbi nakirabye ng'abakozi baffe be balagajjavu era abasuula abantu mu ntata oluusi batwogezesa ebikaawu nga si bwe byali badde ne babijjawo n'owulira ng'oswadde. Omukulu w'ebyensimbi bw'abadde annyonnyola agambye nti tesikuvaabiranga gunju wabaawo okulabula okweyidiriŋŋanwa nti bw'oweza emyezi 9 nga akawunti yo togikutteeko bakulabula 6 bakulabula ti akawunti yo
gifeedinge oba gikozese tulabe ng'etambula. Bwe baba bayingira 8 era baddamu ne bakulabula. Bwe baba bamaze ogisiba n'ogenda bagisimulula ne bakuwayo emyezi 5 ng'ogwo mulundi guba gwa 3. Wabaawo okulabula kwa mirundi 3. Fenno twakifunye bulala. Ati kyegamba kubadde tulowooza nga kimunye bamubanga kutwala kakoko. Siwe guli. Kaakati abantu abo nga batunuulira ti ensimbi lwaki tezikola ate nga n'eri banka ezeetaaga zigiriki zitambule. Kale nno benkitegedde olwaliro bwe ntyo nange nenkyuka obwongo. Mukulu Ssempijja bw'abadde ayogera agambye nti kakati olaba abantu batwala ekintu kino nga kyaleero kiwezezza emyaka 17 bukya bakiteekawo naye nga tebakisomesa. Naga nti mumwani atamanyi nti ensimbi bezibeera dormant ku akawunti banka ebezeetaago zikozesa era enoonya nnyinizo bw'ebanga ekubuliddwa ezijjayo n'eziteeka eri mu saturation naye ng'ekimanyi nti zizo. Nakiwulirako ewaffe mu kyalo eyo eriyo omukadde ku neighbor yalina abaana be e Germany eyo nga bamuweereza akasente. Nakitegeerako nti Centenary Bank yakyalako ewuwe ng'emugamba okuteeka okuggyayo ku ssente nandikya azizzeeyo system etambule obanga bamuceekingako balabe kyekya oyinza okusola nga nti kangera nzigyayo emitwalo 8 n'okikuba ennyumba bwe wayita omwezi n'okyetikka oba wiiki 3 n'okyetikka ne kigiraki n'okizzaayo oluziba ziri mu saturation. Kale no bengezo kiraba nti abantu bano ab'ebyensimbi balagajjala ye naaga nti nakavaako n'atandika kulya ssente ze eyo n'abireka kwe kulaba nga abantu bagagamukayo nnyo. Tubadde tugamba nti ekintu kibajje bakiyise era nange nakivumirira nendaga nti obunaaba bukomunisiti bwakikaaki nga ne mba komunisiti tulaba kati bagaggawadde. Nkitegeera. Kale nno era Ssempijja wadde akinnyonnyolako naga nti nze ndi wa security naye bwe mba ndi wa security gw'owulira nti RPC oyo ateekwa okuba nga omulimu gwe gwa kutambula kusomesa abantu okubamanyisa amateeka amajja enkola bweyimiridde ebyokwerinda nga bwe biri abantu babeera muno naye wamala kugwayo RPC nalyo kayimukayo gunayimukayo bwe watagwayo kibamba tebajja tebateekawo misomo mu ofiisi kinabikira nga abali obuli ssente kubanga bw'oba ng'agyonnyonnyodde nti obwo bwali badde ekimu ku nsawo y'obuvunaanyizibwa bwabwe yo tebagituukiriza balinda kigenzi wali waabwe kubanga bw'obanga okibaliridde ebbanga omusajja lyagambye etteeka bwalimaze neeyisaamu n'oweza emyezi 6 ne bakulabula n'oweza emyezi 8 ne bakulabula ne bakwongerayo 5 gwe ng'ogamba nti baatutte ssente. Bwe waba wabaddewo okulabulwa n'okutegeera n'okusomesebwa ssente lwaki zirina okubeera mu saturation ekyo kitegeerekeka singa wabaawo okutegeeza abantu nti ssente bw'etuula eggwanga terizifuna teritambula. Mpulira Hajji kiri kibulamuko katini lwaki batwala ntwala lwaki tebazijjayo ne bajjira ate tebazitwala okuzijjako kuganti ku mulundi ogwokusatu banka ezijjayo neziteeka mu saturation naye nga wano ezimanyi nti zaani zaagundi boddayo noziclaiminga bazijjayo ne bazikuwa. Nkutegedde bulungi nnyo okusingira ddala bwe nabadde nkiwulira. Hajji mbyose ne nkubuuza ekintu ekyo kuba nange naaligendedde mu bali naaligendedde mu bali nga bakola ki nga bagira kati Hajji ensonga ey'okubiri
Guinea Conakry president wayo yavaako nga bamagye tebakulirwa Kano Domboya bamujjako eyaliko kale lino military coup naye bamutulaga nga bamuterese mu kifo kye batayanjula butereevu awo wonna Hajji omanyiiwo kankuleete wano waliwo television eno yavudde Bufalansa nebako ebibuuzo byebuuza mukamaawo era n'akiraga nti kyabwewussa nnyo tekikkirizibwa si kya bugunjufu abamagye okujjanga ku gavumenti era ne mu Afirika tekikola ebigambo bya His Excellency President Yoweri Museveni ne bitulowoozesa nti ate mmwe kye mwakola si kituufu kubanga bwe tulaba nti nammwe temwagenda mu kkooti mwayevumba nsiko ne mujjako enkola etaali nungi ng'omu ku baali mu revolution ntangaaza ku bigambo ebyo anje kaakati ebyo kuuzi zonna za ngeri nnyingi waliwo ku ey'olutalo ng'eyaffe ne ku ng'ezo ez'ekibwatukira kwegamba kwezo ez'ekibwatukira zittamu abamu ababeera munda be battiŋŋana ku ng'eyaffe ey'emmundu nga twolekaganyizza obwanga ettiramu bannalumanya ne Ssaalumanya n'ebintu ne bigenderamu naye nga zonna all along kuba kujjako gavumenti mazima eyo gavumenti oba ogigiza eki oba ogimamuddeko kaakati mu kino ekyali kubiriziddwa kwe kutunulira okulaba nti abakulembeze batuukiriza obweyamo bwabwe kubanga bwodda oze emyaka ogigeregetanyiza ebiki tamu ozigeregetanyiza eri zonna bye biyita ku byebigikowoola okuvaayo mu mitima gy'abantu senga nga tamu bbiri bezagwako ntulonda wali baddewo bano bwabusambatuko ate baba baweereddwa nabo mukisa oguli mu buwandiike bwa ssemateeka ate n'amakubo g'eggwanga okutambula nago gakyuka anti buli ajjajja n'enkola eyiye mpulira twali badde nga tuli mu nkola eri tutambudde naye emyaka 40 tuli mu nkola kiki yemu awo kyenje eba nzibu mpulira eba nzibu kyenje enkubeko akalulu mpulira nkutegedde adi kale nno n'olwekyo bwe yabadde ayogera ye yayogeredde mu kkuya bano abamukuuma si eri eyabatwala mu nsiko nti yali mulabawo obutali bwenkanya mazima nkutegedde bulungi naye nno tulina ne kamanda omulala ng'era ono ate mwana we Muhoozi Kainerugaba yagenze ku mukutimbagano gwe ogwa Twitter gwe tumanyi obulungi Hajji nja kusimbulizaako ebigambo ebyo watali kubyongeramu ng'agamba nti if our commander in chief gave us instructions it wouldn't take UPDF a day to discipline mutinous troops like the ones in Guinea Conakry. Commander in chief bwaba wabuwa ekiragiro tekisobola kutwalira UPDF lunaku lumu kubanga bamaze okuteeka empisa mu magye agatalina mpisa nga ga Guinea Conakry. Ono nno kamanda wa Land Force naye si ye mwogezi tewankubadde kino yakyogedde bwe kityo ebigambo bya General Muhoozi ono Kainerugaba Hajji obinterpreting otya mu ngeri y'ebyobufuzi oli owa Guinea ayamuggyeko si mutabani we mpulira ayamuggyeko abadde mukuumi ono kyenjagala nkokuti nti omukkuto gwajje ku kitaawe gwe gumwogeza ebyo guno mukkuto mpulira oba okuga nti Abereega mpulira kyagamba nti mu magye omwo temulimu abatagala Museveni simanyi kyagamba nkimpulidde kigambo kye
tabamanyi babayola bulijjo nga babakwata ati awo okuseketera kitegeeza ki nti olina obutali bumativu n'ekyo ky'okola. Yes, mpulira kale nno ebyo ate ye nga bw'ali munnamagye yeewale nnyo ebigambo by'ebyobufuzi ebweru ebifuluma amagye oba ebijja mu bantu nga such a speech. I see. Singa abadde kamandanti mulala nga si wa family yali badde bamugyeko singa kati takyaliyo mukife amaze okugetinga wild oyo munnabyabufuzi aba tazensa munnabyabufuzi awedde era akulaga nti even at any time ali willing okujjako singa abadde tabadde kitaawo. Mpulira okusinziira Hajji ebigambo kale abantu bonna bembuuza mu wiiki obagattira mu statement ntono ojjala obuuza omuntu nakuyise naye ate gwe nkitegedde nnyo olw'okuba nti ali wali ebigambo bino birabibwa nga bya bulijjo naye singa abadde ava mu family ndala yali badde bikaawe ekifo takyakirimu. Hajji katukeera katuteeke ku minzaani entunula ya Uganda enenkolaganayo n'amawanga amalala nga ngisimbuliza mu kigambo mutabani wo kye yaŋŋamba sovereignty ekitegeeza nti ate Uganda tusobola kuboggola buboggozi otyo ng'ogamba nsi ndala kituwa kifaananyi ki ne bannaffe abali eri nga bawulira Uganda egamba tunaabateekamu empisa mwe mwafuuka ebbweddene erigamba ku balala nga bantu kyabo bateekamu empisa abeeri mu kona kule nti abasirikale bayo tebalina mpisa okujjako gavumenti tojjukira nti kuliko n'endala era mu East Africa gye bajjako nyingi East Africa ekyo kya bulijjo. Kale nno gamba nti banaabajjako banaabateekamu empisa ekyo Uganda tejja kufuuka bukulembeze bwa Afirika. Bali n'ekibiina kyabwe esimanyi ECOWAS ekyetunuulira mu mpisa zaakyo. Kaakati ogenda okuva mu East Africa ogenda onaawuula entalo mu West Africa oba wano tujja kufa obwavu buli kamu katubule golowooza ebintu ebigenze Somalia batono abantu abalinga Somalia ogateko Guinea ogateko nani naye nga byonna biri ku mugongo gwa Uganda obwo obugagga tulina bwenkanawa tukanya kujja mu nte gye tutawa mazzi bulungi tonyo mazzi terya muddo onoogikama musaayi omunnyo ogutwala walala kale nno n'olwekyo ekyo ffe tulame kwetwala nti ffe babbingwa mpulira n'ebyo bye bakola ebyo ng'obiraba ebyo bibaako ab'ebweru abayuwamamu omutwe olwa interests zaabwe ze baba balina mu ggwanga eryo ku lw'enfuna yaabyo abazungu kaakati naawe bw'ogenda ng'obatambaala wano wali wano ekizibu ekyali badde ku bali naawe baka nti ono gwe bamusooka okuggyawo kubanga buli lwe twagala ebyaffe abirinnyamu era bw'oba onoobawa amagezi gabawe sirwise nga gakyama si ga lwatu lukale nakweraga lyanyi kati no Hajji omuntu oyo munnamagye oyo ate waliwo abamutembeeta okubanga bamuleeta ku ntebe mwe muli abasajja nga Balamu Balugahali onono munnabivulu situmanyi bwe yatuuka mu byabufuzi naye era wa mwanjo nnyo mu byobufuzi yakiriza Pulezidenti Museveni obubaka ku katambi obw'okuweza emyaka 77 ate n'ayongerako nti weebale kutuzaalira pulezidenti addako ow'amaanyi obulungi era nga ffe bwe tulindiridde ebigambo bino Hajji bw'obiwulira tekitwetaagisaawo mwenga abategeka revolution eno
okugirongoosa mutulage nti bwe mwatu wa democracy tulina okwerondera so situlina kusuubizibwa kwani addako nga tekikiseera tekinnatuuka kaakati ne baba musajja mukulu oyo muto mu birowoozo bw'abanga mu myaka mukulu ate muto mu birowoozo nkutegeerayo kubanga oba okimanyi nti pulezidenti balonda mulonda ne bajja beesimba ojuuzo yeesimba okimanyi 11 mpulira gw'ovaayo otyo weggwanga lyogwoba osoosowaza ng'ate abalala mubasiba ebintu ebyonona Museveni mu bantu be ngaabo abalowooza ng'abalaga ebifaananyi nti bamuwagira naye battamutte n'omwana we baagala kumuttiramu mpulira waggwanga lyo abalala bwe bajja okwesimbawo tebalutonda mpulira akati mwe bwakabaka bulamba bumaze okupangibwa gwate obanga gwozaddeyo anaasika bwewakinyonyolako emabega wandagira ddala nti Museveni is not a political amateur mukulu mu byobufuzi bano abamuvumaganya bano abo be babiteeka abawa amagezi abagamba nti mutabani wange mumuleke mumuleke nindebanga n'omutabani naye abyagala kuba bw'aba ayogera birira bano beboogera bino gwetokiwulirangako nti tiimu gundi Muhoozi ne project nze ngaki abantu bawano balina akajanja kukulya essente n'okwagalibwa Museveni n'omala omuggyerawo wano abo ate boolaba abo bebakubuza abadde atupikiriza tuwagire mutabani we gutubatuleeta ate olwayagala aganje eryo yazze biba bigambo bingi mpulira era nze nakiwadde amagezi mugamba nti omwana mumuleke Kinyatta bwe yagenda okujja kitaawe ye yamuleeta yamuteeka awantu n'amuteekamu empisa mazima mpaka naye nono ate bw'anaatandika okujjagalaliza yeeyo kaakati bali abaawambye oli tebabadde basirikale nga atekwa kuba ne mukubatendeka ayinamu omukono webale nnyo naawe nno gwoba okya omuzunzu ono omusosowaza ate abanamukuma be bajja omuwamba mpulidde okutendeka n'okuwandiisa n'okupromotinga tekitegeeza nti oli permanent under pension naye fetubagamba omuntu mumuleke bw'aba ayagala byabufuzi abiraba ajje bw'abeera mu magye agabeeremu kubanga beneevaayo munnabyabufuzi omulala n'abyogera bw'atyo ayinza obutawanga kakata gwensooli gigamba ki takema bantu ku mbeera eriwo ne Yesu yagamba tokomanga Mukama Katonda wo buuka waggulu ogwe anti kyakuwandiikwako nti bagenda kuweereza bamalayika fuula amayinja ago emmere naga nti owa tokomanga Mukama Katonda wo tosikulaga bino Hajji Ensonga engeri gy'oziŋŋambyemu eyo yanjawulo nnyo ku ngeri ki abalala gye bazitunuulira babitunuulira nga zakusaaga kubanga bw'olaba olwaleero ekyo kikulaze nti tiimu Muhoozi ne Muhoozi yennyini bali mu kampeyini y'abwa pulezidenti mazima ab'ebibiina ebirala bwe banaatandika munaabakola mutya wajja kuba awera omukono ogulaga nti kino tekikkirizibwa naye amatishaati twagala badda agatiriko pulojekiti eno ekitali kirungi kuba sike ndowooza sike alibadde kaseera kaakati obanga tulonze gwa 2021 era gwe tulimu naye ng'ate tulinga abagenda okulonda omwaka ogujja abo abalala nabo banaayita naffe nti oba ategeka nti naffe katutambule onoobakola otya eggwanga ligenda kujjula byabufuzi buli lunaku twabikola munabamu akasootinga bino ng'ate mudda mu bino nkutegedde bulungi kale n'olwekyo obutasasamaza nsi nakugigobaza nakugigaana kukola
ebyobufuzi babiteeke ku bbali. Nkutegedde bulungi. Nyina ebigambo bibiri ati ebijja okusembayo naye nja kubipiikingamu era mu sipiiki y'omukulembeze. Yabuuzibwa ku kibuuzo ky'okuggalibwawo kw'ensalo ya Rwanda ssaako n'ebigambo pulezidenti w'e Rwanda Kagame bye yaweereza. Mu yintaviyu era yamukolebwako nga tebannajja wa Museveni bwe baamubuuza ku nkolagana bwegaanya okutereera wakati ow'e Rwanda yagamba nti mmwe mwagala kwefuula nnume oba kiyite bullies. Yayambisa ekigambo ky'oluzungu bullies ate bullying ne mu ssomero agi mwakikubiranga abantu. Stop bullying your friends. Kale nno President Kagame abalabanga bullies. Museveni yakyegaana. Bully like how? Enkolagana eno agi mmwe mwewaŋŋamizza ku Rwanda ne mugibuzaako emirembe. Kaakati Omuganda yakugamba gwe mwabbanga naye bw'amala asula emiryango nga weebase amatuto gamalira wansi. Bwabbanga naye otegeera nti leero yasize ku muliraano. Emiryango wano mu ddiiru mpulira amatuto gamalira wansi. Mpulira teweebaka. Kutegedde bulungi ati kubanga wandisisimukanga tibi agenze nayo. Omanyi obukodyo bw'alina. Mpulira kale nno na wano abantu abo Kagame abadde intelligence ya mukono gwa ddyo eri Museveni 81 to 94 era bagenda okukuba Habyarimana nga gundi oyo agenze mu Amerika kusoma. Kagame bamukimayo bukimi ajja azibikira ekituli balwanyi bannaabwe batta mulwanyi munnaabwe gundi Rwejema. Mpulira Rwejema ne bamukimayo ne bamubriefinga n'akulembera olutalo asikire munne. Mpulira kaakati akoomulamu si kante nti bwe yakaaba jjo n'olwaleero bw'agenda ono yasigala munsuubirako obwana kyoli mutabani ate oli n'aba mukakanyavu n'atakkiriza kuba mwana. Mpulira naye kaasigale nga pulezidenti omujjuvu mu ggwanga lye. Kaakati n'ebiringa ebyo eby'omunda ne bibajjako entegeeragana n'okusaŋŋanamu ekitiibwa okw'olwatu. Mpulira era kuubirabira siri erindi eno zensala okuba nga nzigale. Ekyo kyekikolwa eky'olwatu ekitulaga oluwonko olwajjawo. Bwebanga oli tabirina aggulewo ensalo z'e Rwanda tulabe ono bwagaana okuggulawo eza Uganda. Naye nga otwogerera olwaleero eza Uganda nkakasa nti sinsibe. Eza Uganda nzigule bulungi nebale nnyo n'oli aggulewo. Ezooli ze zikola ki? Naye babanga ewuwe waggale waliwo obupipi. Obupipi bwe buki yaani? Obuzibu okukoonagana. Tegedde yaani? Kaakati alipoota yafuluma emabega awo ng'eraga nti Rwanda be baana baliwo mu kuketta ffe. Mu ekyo nti yakozesa ekkampuni e Isirayiri eyina tekinologiya eyitibwa ndowooza Pegasus okubanga eyingira mu masimu
agabamu ku bakungu muno nga mwe mwali neyaliko prime minister Lwakana Lugunda bangi ne foreign minister Sam Kuteesa nti ate Rwanda yali ewuliriza byonna ebyogerwa mu ggwanga Uganda. Kibuuzo ekyo bwe kyagwa mu matu ga Museveni yabuuza baketta ki tiwali kye bakettawo wano Hajji Rwanda bwe beetuketta tetulina kweraliikirira ng'eketta abakungu abakwasibwa emirimu eminene bwe gityo tewaliwo bweraliikirivu nga Mukama wawe kuba ye yalaga nti talina bweraliikirivu bwonna kyekibuuzo Hajji bw'agamba tebalina kye bakettawo nga nawano babadde bakwata abaleereeta muno nga tebalina biwandiiko ate oba omukwatira kyawo tali kyakweraliikiriza kituufu bw'ajja mu ggwanga lye n'omukwata talina biwandiiko wali mulese bulesi bwe batomweraliikirira kubanga temuno mulimu abalala kale n'olwekyo ayinza okuketta gwe n'otunuulira nga Rwanda ataketta nga Rwanda ate aketta nga Bungereza aketta nga Germany okumanya ebyenkizo ebiri wano kubanga obukese obwo buno businga okwetegereza enkolagana y'amawanga amalala mu by'entalo mu by'obufuzi mu byaki bakati nga wano tusima amafuta senga tewaliwo kakwakkulizo kaakanga amafuta tegandiyise Tanzania naye era ekyabakanga kyekyatwala amafuta wa Tanzania ndigayitire eyo kale kale n'olwekyo siyinza kukkiriza nti bw'agamba nti wali kye baketta walina okubaawo bweraliikirivu watekukubaawo bweraliikirivu era ennaku tubumanyi naye abumanyi n'abanga tuli eno ng'ate Bungereza atuketterawa Rwanda n'amanya ng'ate ali eyo tuli wano nga kaakati ate owe Zanzibar yaketta ebiri eno nga bifutukira eri wazirago naye ate olwokubanga eri eriyo omukesa amufaanana n'awandiikira bano nti wabaayi mulina kye mubadde muteekateeka okukola weekiri mpulira nkutegedde yayi ng'owa Uganda ali eri ewala nti ye tino bituuseeyo mulina okuteekako bwe muti okiraba nkiraba kale n'okuketta okwo kutuufu wano kwaliwo ambasada waffe ow'omu South Africa yakimanyanga eri empuluujju zitambula nti Isirairi egenda kuzinda Uganda ombasada oyo n'akubira essimu weeno kyuwa mwakitegeddeko nti waliwo enteekateeka yonna ey'okwerinda nti Isirairi eyinza okubalumba kubanga eno bitambulatambula bwe bityo ono teyabuulira na mukama we abiyita bwe bityo ebyo bwe bityo bibiri tebirina nnyo makulu ogenda okwekanga nga abasajja bagguse nyana kyali kyakujaalirwa n'amiini baali mututte mulamu kubanga okuba bali ku kisaawe okutuuka tewaliwo nakabanga Isirairi yajja wano n'egenda so ne bwe yali yagadde mutwala yali mu kimi mpulira naye bagenda okugenda okuvuga si episo okugenda ku kisaawe bali basanga babuuse naye era kyobula battako abamu mpulira
Nibagamba senga babadde mu kweteekateeka n'ennyonyi baali gikubidde mu bbanga. Singa amagezi gali baagatwala teyaalisomose kujja kutuuka wano kukola kye baakola wano. Baaligeza okutuuka nga n'ekisaawe ekiggale bakiggyeeko n'ettaala mazima nga bateezi eriwo etambula mu bbanga. Kale neyo tebiriko byonyooma. Tonyooma Rwanda nga yakuketta nga munaku ng'ayinza okuketta nga mulala. Mpulira tomutunuulira nga ye omutunuuliriremu abalala bayinza okubaako bye bakunoonyaamu. Yes, nkuwulira. Nagamba Kagame oyo mu ntalo ezaava e Congo ne zijja ziyingirayo Bufalansa n'emuwaga nja kuwa ennyonyi n'ebyokulwanyisa Uganda ogikubire mu ddakiika nga 4-10. Era twali ku mpewo nga kati nendabula Kagame nti Kagame you are the minority Rwandese in Rwanda. Mpulira. The group of Tutsis. Mwe abatono abali mu Rwanda bankubadde muli banya. The majority is made by the Hutus. Mpulira. Naye kakati problem gye mulina kumwesigamye ye Museveni gye mwava Uganda. Mpulira. Nti bw'olumba Rwanda ne Uganda oba ogirumbiddemu. Mpulira. Naye kyegenda okusooka okukola kyebasoose okukola ggwe kibakutezi. Basoose kukagambula ku bannayuganda bw'ofulumiza emirimu gy'emundu notandika kutta abajaasi ba Uganda ne Congo. Bwe bakugagambula ku Uganda bakubanga kyewaggula kubanga bwe waali badde weekwatako yakuvuddeko wasoose kumwejjako. Nemugali wegendereze onaalwana otya nti olunaamala ebbanga bategedde nti Uganda mwawukaganye olwo nga batandika ggwe. Naye oba bakitegeera atya ennumbagano ezo ez'ekigu ky'eddalu n'azisammukamu. Kale nno ebyo bwetyo bw'obiraba era birina okutambula ogenda mpola. Mpulira Hajji kino kyekisembayo. Waliwo akavuvuŋŋano kali mu paalamenti awo naye nga kakuubagano katwaliramu ne kanso ya Kampala ng'ekikaviiriddeko kwe kutuuma oluguudo lwa BMK era n'okululondawo. Nawulidde nti basazeewo ndowooza Wampeewo Avenue lwe baba bamuwa. Hajji ekibuuzo ekigaziko okwawukana ku ndowooza eyo kiri nti olowooza kyalibadde kituufu okuwakankulako amannya agaliko kati tutuuma agabaliwo enguudo nanti bwentunula Wampeewo mumanye eri ku lw'eggayaaza aba Anglican Church bwe baali bateekateeka abakyala abanaabeera abakristaayo abalungi kwe kubateerawo essomero ly'eggayaaza nga lyabawala beereere. N'Abakatuliki nabo ne bateekawo eryabwe begameruka ne gameruka abiri na Bingo ne Gayaaza Kadongo. Kale nno mu nkola efaanaganako bwetyo kwe kuteekawo Gayaaza ow'abasajja era ow'Abangalikani nga ye Wampeewo ne kitange gye yasomera. Era nagenda okusisinkagana abantu bangi bonna abasomere Wampeewo nga bawandiika omukono kumuga nti kitange yaguwandiise. Olw'enteekateeka y'okuwandiika eyayigirizibwa.
kaakati bw'abanga ye wampeewo oyo gwe bajja eri bano baddemu basosowaze wampeewo oli anti ssomero baliteeke mu kifaananyi ky'ekitiibwa kirijyamu kubanga nange bwemba nga nze mbadde pulezidenti olwakitange okusomera eyo nga n'amagezi gemba wamba waga kitange namwe mugabana ku magezi gewampeewo agakuweebwa kitaawe agampeebwa taata yali ewampeewo era owekitiibwa Saapolo Kaggwa nga bali mu lukiiko emmengo taata wange yali wa myaka 10 bagendanga ne taata we tabategeeza mu lukiiko wanga kubanga bwe yabanga nga ali wali kubanga abakiise basulanga ku kibuga era nga bakeera nkya kugenda mu kisaakaato wa Katikkiro okukima enva mpulira nga babanyiganya taata nze sisoma kakale okikiibwa Katikkiro kwe kubuuza kanti ntimbaziira tuwa omwana w'omwami tasoma mpulira muyinza okukola bwekityo no yakeera nkya nga agenda kumuwandiisa wampeewo weebuuze mu budde obwo yali badde ategeera ati essomero giriri okupeekapeeka emayiraana yali litegedde atya giriri era waliwo eyamutwalayo kale no wampeewo kifo kiri n'omusajja omukulu ng'ono ate nga n'oluguudo kwazimbye ebizimbe ate nga niwampeewo sikakasa nti luwanvu olujja wano ku nkulungo yejinja roodi ng'ovudde ku yaadi eno ejja okukulaza egindi ekulaza ewa mutungo eyo eruzira awo bw'oyambuka ndabika nti ntuuka ku masaŋŋanzira gali ate agasala okuva ku luli luyinza okuba nga akatundu ako katono nnyo bwe baba nga bakungubaza ab'ebyobufuzi babawe lule bamuwa oluguudo aba binayisa road balumuwa abo bonna babyabufuzi beni kiwanuka balumuwa wabyabufuzi nogalaba abo kakati neba businessmen nabo babawe abakoze abakoleredde eggwanga mazima ddala ate yaje ekyokusiimulawo agabaddeko ekyokusiimulawo agabaddeko nga wampeewo bw'otunuulira amalala elsewhere bagamba bino byali by'abazungu naye ate bw'okyetegereza by'abazungu ebyo ebiriko ebyafaayo bya Buganda nti enguudo ezimu bw'oziggyako amannya ago obanga atalina ebyafaayo by'osaanyaawo bye tujjikirirako ebyafaayo by'Obuganda. Kaakati kyenjagala nkulage nti omuntu aweebwa mpulira naye n'atamanya kyaweereddwa buba butategeera bwe oba ako nakasero that is the nucleus of Uganda naddala Kampala bwe bamugenda okukyusa Kampala mu gw'olwenda ave e Kampala mukadde adde nakasero bayiteeyo ne mu kizungu oluguudo epulaani eyo baagijja Scotland kale nno ekibuga era kyobudolaba nti olwo oluguudo oluyita bw'obanga obudde wali wayita walugogo ku lugogo bypass lwe luguudo olwasembangayo ku
okwetolola ekibuga Kampala ne lugenda bayitawo batyawo ku Nkulu nga wano ludda ntinda ate luno lwe lukomawo lujje wano obubuga bwawo ate olyoka okomewo eno ku kibuga kubanga sikomawo zaali 12 nga si kinene nnyo era buli wosanga eggombolera kyabanga kibuga kya Buganda gamba nga kira teri eggombolera eyo nanga ekibuga kya Buganda gendi wano waliwo ne kooti bw'obudde kulu wali wateeka emyoleso noyambuka gye baalaza kooti waggulu awo nakawa siteri eggombolera kibuga kya Buganda zonna zali administrative centers nga za Bwakabaka kale nolubanga akati ekibuga kigenda kukwatagana na Mukono bakole enguudo empya bazituuma amannya ago ziri bazireke abamu banno bakirowooza nti kitujjukiza obufuzi bw'amatwale obutalina mugaso nnyo kakati bw'obanga gwe John jjajjaawo lyava mwani simanyi bw'obanga gwe George olwanagana naki butamanya buta ate newankubadde obutamanya agi bubaawo kuba nange mbadde simanyi naye obuteebuuza kubanga amagezi bw'oba gwe Yokaana gwe John gwe Stephen ate nokati bikujjukiriza obufuzi bw'amatwale okujjukiriza obufuzi bw'amatwale abaleeta eddiini baali baki gemanya ge bajja nawo jjukiramu biri tolanduka na bino bali walala w'ekibuga bw'oteebuuza naawe oyagala orizoninga nga balala kakati entegeera endala nange nno ngifunye Haji kansembeyo n'owekitiibwa Nantaba yawangudde omusango omulala ogw'ebyobuyigirize ebyagwamuwabirwa nti Nantaba Aida Erios yateekako erinnya eddala ewala yateekako Nantaba Aida E n'agisirisa kale guno abaali bamuwabira baabuzeeyo Nantaba Aida omulala gwe bagamba nti gwe yabbirwa ebiwandiiko ogwo nagwo n'aguwuuta buba ne mu kibuga omwo omwami Muhammadi Nsereko yawangula ogwali gumuvunaana omuganda wa Bobi Wine Nyanzi ekyo ne kindeeta ku bibuuzo by'emisango gy'okulonda gino Haji bigendererwa ki ebibeera emabega w'emisango gy'okulonda kuba mmwe muludde nga mwateekawo demokulasiya bintu bino mwe mwabireeta bitegeeza ki ebyo kuba oluusi nze ndabanga okumala ebiseera kakati ebintu twabireeta naye ate omulembe guno guyitiridde okuba omuvubuka ennyo bonna bato emyaka gyaffe egy'abaaleeta giyiseewo bati abali mu nsiiko emyaka 45 3 25 ye generation yeyo kale bw'aba ne high hopes awulira nga essuubi eriyitiridde azirikirawo nja kugirawo n'atamanya nti ate amateeka gatunula balala mukubaganye mugongo gwe n'essuubi lye eryetteeka n'amateeka gwotunudde eno ate ng'omugongo ogwange ngukubye ku guntunudde buvanjuba tetusobola kuba ntulaba kyekimu mpulira bw'owanga owaabira Nantaba obuyigirize lwaki tosooka kubuuliriza n'olaba akadde k'ebyobufuzi nze nange empandiika Nadduli
onfuna oyo n'omuyita mulala Nadduli Abudu naye n'omuyita muki naye mulala Nadduli Abdurrahman ya Abudu kubanga bwe yagadde Abdul Karimu Abdul Wahabu Abdul Mutalibu erinnya lino kubanga ono muddu kitegeeza nti omuddu wa Katonda gundi kakati bw'ogamba Abdurrahman omuddu wa Katonda ajjudde okusaasira kwa Katonda rahama mukisa erinnya eri kakati era nga ojjanga tingenda kuwabira kugana amanya nagali nagano tegafaanagana ate era ekirala ayinza okuba nga yamalako P7 naye ng'agezzeemu amannya ge watuulirako mu P7 eri sigozza najja n'erinnya lino naye ng'ate eri mu P7 yalinamu eddala ebyo bibuuza babikubuulira kubanga fe basomesa abadde babikola mazima era nze mbagambye nebagamba nti oyo agenze nno kulepukira bwereere taveeyo mpulira basinga goba kiyagi abagala ebisanga ebyo ogyeko embeera y'ekivubuka eno eya high hopes oli wajalagira bwesuubi bwatabanze tebamulala waba nsinza empangudde gundi talina kuwaabwa mulimu obukyayi kaakati obwetaavu obwo bwebuleeta ebyo kubanga bwotunuulira Sejjirinya Kidandala bombi basiraamu B omu Muganda omulala Musoga bombi banuupu olaba batambulira mu sifeeya ezifaanagana wali baddewo okukkaanya bukkaanya kuba tufaanaganya bingi okusinga betwawula mpulira maata naye Kidandala yalemerako ddala era teyata mpaka jojuzi lwe bamuwangudde Sejjirinya n'atambula anawulira wano tebaliiko kujulira okusingira okutambulira Hajji wendeeteddemu ekyobutaagaliza we wano nantabaawere nemba n'emisango tegimuvaako guno bw'aba yakaguta ng'ate akwata mulala ye muzzi w'emisango ennyo oba mubeeramu ebigendererwa ebirala bugerere kimu ku kitundu ekyali ekyereere ekyasengamu abantu ab'amawanga amangi era oba oyagala okumanya obungi bw'amawanga gali mu Uganda gendako ebugerere ojja galaba kakati ate eriyo amawanga agasoosowazibwa mu budde bw'ekibbattaka bwe butuuse olwo baagala okukola empires ezo basombe abantu b'amawanga gaabwe babajjeyo babayiwaawo nekyo bubayita nti eyo mu kitoolo togamba nti ekitundu tekiri Buganda kiri Toolo kiba Buganda sikazinga kattoolo mu Buganda kale nno ebintu ebyo bireese empalameezi ez'ebyobufuzi eby'engeri ng'eyo ate ne muto wange alemeddwa okkaanyaamu okulaga abantu be mu ndowooza entuufu kubanga kino singa akola nga kyeyakola ewaffe Luweero twandiyambiddwa waliwo guruupu y'Abannalwanda baava eziroobwe ne basaba ne bakuluba ne bagenda oba Lwakitula ne basisinkagana muzeeyi bamusaba bingi kaakati nagamba kale tutukolera desenga otukolera kikano notulabirira mbikino kusonabaga nti abange benna abasoosoowaza ne mbajja mmwekka ne mbakolera ebintu ebyo
nja kubanga nsembe egobedde kubanga enkyukakyuka lwerijja temugenda kubeerawo na bintu ebyo ng'abalala baga nti batusosola. Waliwo omwana omuvubuka yansanyusa namukolerera nnyo nga mulaba omwana mugezi okuyitamu ayitemu ajje ne kubwa kansala bamuyita Kayibanda kyava agolola omukono n'aga nti oyo aleese ekintu ekyo alimba ko yagamba nti Nadduli owange ti n'agolola omukono nti oyo agira ki nze sikyusanga nga ku linnya lya Kayibanda nti bali eryamubuza naye yankolerera nansomesa nampagira nandaga ekyokukola paka okutuuka we natuuka wo ndabira wano olwaleero oyo yali munalonda wa kika ki gwe yasosola bebadde bawandiika wano abasirikale tabangako gwalinnyako kigere nti oyo temuwandiika munnalwanda ekyo kirala ayogere kirala kanabaga nti mugende ebintu bino mbyesambe bijja baleetera obulemu gye bujja nsubiro kyobudola bano nkubadde luweere erina abannalwanda bangi tebagugumusa ekkola bya ffujjo okuggyako abatono abayiseemu abato mu birowoozo naye ku bungi bwabwe ebyo bampeke mu nnyanja kale nno aveeyo alongoose bugerere mu ngeri y'emu buleme kubaamu gwe bw'obeera muno ng'oli bbingwa toleetamu mitawaana buli giri kuddira giddira mu kipimo olisiibula oligenda tosiibudde Hajji ekintu ekyo nkitegedde kindeetedde n'okulowooza ku Kayibanda kale bw'akyogedde ekyo n'onzijukiza omusajja yalita ekigambo bavandimwe Frank Gasumba ng'agamba nti basosolwa era bo bakolebwa bino na bino singa abadde asobola okweyamba ekyokulabirako kyono kyeyaga nti nze ono teyali nsuumusizza yalirabye n'abalala abasobodde okuba obulungi ku batono bagamba tekyali baddewo kwali badde kwebuulirira kunene nnyo eri abo abajja ne kasekiti ako simanyi ate ko kanaavaawo katya okulema okuttirira ekigendererwa ekinene ekyabali aveeyo ebintu ebyo abiruŋŋamye era abirangirire nti abatambula mu byobufuzi efaanagana bwe bati n'okubagoba mu bibago by'emu seetaaga kuddamu bawuliramu kigwe Hajji neeyanziza nnyo nkusabira buwangaazi amiina nsobole okukusanganga bulwemba nnyina ebintawanganyiza omutwe tusaba ne mukulu byemuke Mungu amuwe ejjana amiina ekintu ekyo kinaabeera kirungi nnyo awo nno lwendidda liba mmaze okwetegereza ensonga za Francis Onebono ate naawe engeri gyemwaketta nga n'ebintu bino oluwangadde ng'obiwulira ndi kubuuza oba ebyogerwa ku Onebo okutta mukyala we n'amuteeka mu septic tank ebintu ebyo bisoboka okusinziira ku conspiracy theories ezo nga bwe ziri ne bwe zinaabeera mpozi kiyinza okutuma abapoliisi babuulirize ku nfuna yaabwe ebadde ya layini bbiri ebadde ya layini emu poliisi eyongere okutunulira amaka gano enfuna yaabwe ebadde ya mwami na mukyalo okukola bye bakoze ebadde ya mwami alooni kikola amakulu mu musango guno nnyo mpulira kubanga omu bwe yeeraliikirira munne ebyo ebivaamu omu bw'aba teyalima najja kungula kiyinza oleetera eyakabala okumuganvira ku kibanja kyange kantu kakulu nnyo bwe bakeebuuliriraku kajja tuwa bingi
Benyo kiraba. Mpulira Hajji. Kubanga tuwayinza kuba kintu obutali kozi yakyo. Buli kimu kibaako ensibuko. Mpulira. Nkutegedde Hajji. Muri agenda n'asoma owange. Omukyalo ono yanjeza ebyange. Musinkana nga batambula bwebate. Kuna bisooka otunuulire. Okumutta owuwo n'omusuula mu kabini. Tugiyita kabini eyo. Kituufu. Kubanga byonna gye biggweera. Mpulira. N'ekyokubanga olina kampuni ya security. Ate n'otategeera ingredients za musango gwa mmadda. Ekyo kireetamu okubuusabuusa n'okwekengera entegeera y'oyo aba yakikola. Kale no Hajji tujja kubyetegereza. Era kijja kuyamba nnyo society. Era si mubasanze n'omulambo omulala. Bamaze ne bagamba ate mu luvannyuma lw'okukakasa nti ebisigalira byali byoyo ayogerwako. Ate bamaze bagamba nti ate akaveera kali ebyalimu ate si bituufu. Tewaaliwo maidi awo. Kati mu results ezafulumye eyakebedde amagumba. Kubanga mu kusooka bagamba twasanzemu omulambo namba mmeka. Naye ate gye nzijjidde wano nga sinnajja ate ne bagamba nti amagumba tegaabadde ga muntu mulala. Awo lipoota we yakomye. Tegaabadde ga muntu mulala. Tetwasanzeewo muntu mulala. So simanyi kye baasanga ne bakiyita omulambo omulala kyali ki. Awo Hajji we byakomye awo. Kyatunuula kisenga ekiyinza ate okubanga kale siyogere bigendererwa naye alipoota yalaze omulambo omulala awo gwabulidde awo. Tegwabaddewo newankubadde gwayogerwako nti gwalina nga mweguli. Hajji neyanziza waliwo akatale omulambo tebagwatulanga gukyali eri. Gumala kugguka ttale. Gumala kuvaayo. So bw'oba wagugguse ettale n'ogutubulira kuba wagulaba. Ate obuveera bwali bubiri. Omu bamuteeka mu bubiri ng'ebitundu ebibiri yali mutemeeteme. Tulina okumanyaawo. Balina okufuluma alipoota etubuulira nti ebyali ebitundu bino nabyo byali paati ya guli. Bye tutaasanga kuno bye byali muli. Ekitabeera ekyo gwaliwo. Eri baawandiika tuziise magumba ebitundu ebimu bisigaddeyo. Kale ne famire ab'amawulire bagituukiridde okwogera ku mbeera waabaddewo obutaagala kwogera eri mawulire. Ekirabika nga tekyabadde kirungi eri ab'amawulire ababaddewo nga bagoberera ensonga mpaka lwe yagguse. Hajji ensonga eyo olulala bwe ndijja ndiba ntegedde ebisingakaawo okugiggusa. Neeyanziza nnyo Retired Honorable Major Hajji Nadduli era yenze kanka kapita abaddewo okusayidde eno okubanga mbaweereza mbasiibudde mweraba.